Nengatta ne interviews yakolanga nti yazala wa myaka 13 P7 teyafuna mama chike teyafuna mu buwalabo teyafuna ssanyu kyabwe yagalira edi ngoizo gacho omuwala teyeyagala yali mbeera za kutulugunyizibwa kubona abona kati wafunye ssente ebiri yali badeyegalyamu ng'akyali muwala kati byakola mu bukadde bwe bikindowozesa okulowooza nti ayina amaalo kumbe bambi ayina byamisinga mu buto ate tewewuunya nnyo ng'omusanze atudde alaba kaliyoki manyi osanga omusajja mukulu myaka akanga atudde mu maaso ali asazolalakali ng'aseka n'okuseka manya ayina ebintu byamisinga nga teyabikolako myaka nkaaga kaliyoki olaba waaki ng'oseka n'okuseka kale kimusanyusisa batateekeddwa kuseka kaliyoki nasobola otutuuka nga aliwo ebintu byeteekeddwa tekyasobola kubigendamu nga tubirekera bantu balala kati ye mukadde waffe oyo mukulu munnange kuba nti musaako nti mukulu munnange oli waba yagambye nti oyo paamu nze bujo manyi kaviiri tiwali ayo kya paamu nga muto ekitone nnyo 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 oba wano anti paamu bakwata anti nga bwe nkugambye abo tebaali bakwano bye baali tebamanyi na kimuluma kati nze nkikubuulidde era Dr. Raymond yali akulira HIV department Ensambya hospital nkwata Paulo mutwala bwe mutuusa mu ddwaliro Dr. ng'agamba nti bulamu bw'omusajja ono nga bukendeera abadde talya organs zitandise okufeiringa era ku makya ffe kitutwala Ensambya weewaali ekyuma ekikola ku kidini ekyo ekijjamu amazzi n'agamba nti kati Paulo mumujje wano mumutwale eri dialysis ebyo oba kyekigundu mumutwale eyo kwe kumukyusa ku makya ate nze ng'omuntu omukulu kati ku myaka gye nnina nze nalowooza Nsambya obuvuyo bwagiyitirirako era balabika bo bejjako omulwadde ono nga balaba atuuse okufa nga beewonya na bizibu biddako kubanga yafiira mu ki waliwo abalwadde we batuukira emulago yinza Dr. Raymond bw'atugamba nti batuwe ambulance tugende wa emulago tutuuka emulago Paulo was gossiping nga omukka takyalina ate nga tetulina ki kati nze ninawo maama wange yali akolawo nkyasamula yes ne mukubira ne mugamba mami omusajja agenda kunfaako tuli wano nambuza muliwa ne mugaa tuli wano mulago naye tetulina oxygen kati mami n'agamba kale nzija n'atuuka bw'atuuka ye ng'omusawo omutendeke yamanya nti Paulo agenda kufa era ye yankwata bukwasi n'anteeka mu kasenge wali nze nenkwata kuba nakubira misaaki ye muntu gwe nakubira essimu era ne babiri aga misaaki yaliwo nze namuyita nze nakubira Ssemakula essimu nenkubira misaaki ne mulindwa muwonge be bantu abo be nakubira essimu ne mbagamba batugobye tugenze wa mulago kakati awo wennyini nga banoonya oxygen Paulo wasirikira kituufu katono nnyo omusawo n'agamba era tomumbuuzaako bintu bingi kubuulidde nti nze yali mukwano gwange naye abantu mu nsi beefuula ye bw'aba yasalawo abeere mujja wange ate annemereko nga n'omusajja yafa kasa teyanzita kati nti akasembera ddala ku musawo oyo kakitegereke kubanga abantu bakitwalanga bwe yagamba nti gwe ku mulyango awo baakugana okuyingira mu kasenge kafeero gye yafiira ku 6B oba nti yeye yafa yaliwo oyo musawo ng'alaba nti gwe ebigambo bye wayogera nti kafeero yali abulayo essaawa 2 afe nga ssaawa 2 afe like 2 hours yatunula mulabba waati n'agamba bisirikirwa nti gwe yali awo nga bwe wagamba nti nga ndabye nnyo kafeero nga yagamba okufa nga sizadde mu bisirikira mwana kubanga ye yalirese alera abaana bange nga nfudde nti mukyalo oyo yagamba babiri nti okumanya olimba kafeero okufa yali amaze ennaku eziwera nga takyayogera kati tomulaba nti mulalu Paulo teyaziba ku mumwa Paulo yafa ategeera Paulo nnaku nga wabulayo nga wiiki we yaggwamu amaanyi emmagulu era namuteerangawo mugongo muweeko mujja ku katanda k'eddwaliro Paulo yafa ategeera era bwe twatuuka Ensambya n'ambuuza na butono tuliwa konze tuli mulago n'angamba ngenda kufa
n'atunula waggulu n'agamba Mukama ontutte nkukkuluma kuba tompadde mwana mu Robina. Ne mugamba Paulo nkuwa assurance wano abaana bo balisigala baana bange be baana abo abaana be yaleetanga ewange ngera bwolabye omusaayi gwakoze eki be baana be yaleetanga ewange nze teyandeeterako ku mwana mulala okujjako omwana oyo gwe bali bawadde obusika Martin yaŋŋamba nti omwana oyo nali ndowooza wange naye omukyalo oyo yayagalanga omusajja afaanana omwana oyo mubuusabuusa. Kakati mulimu ebintu ebimu ebyogerwa. Paulo yafiira Mulago, abantu baaliwo, baddokita abatusindikayo baaliwo. Kati mulimu ebintu byesobola kutunula mu kamera kuwoleza. Paulo takyagenda kudda. Kati ye bwe baba baali bamwagala nnyo, lwaki yavaayo ng'omuntu afudde? Lwaki teyamutwalira ku Ssemakula? Lwaki bano baddaani tebaamulabako? Lwaki teyabayitako bannange ndi wano nawasizza omukazi ono mujje? Abo baalinga bankukutu. Ate nze sinze nagamba omusajja nti kola kibaagale bw'otyo. Tasobodde kubeerawo. Mama wa akaabya amaziga n'avaamu n'emenyera ennaku enkusenga malinankwadiwe yakaaba avaamu emenyera. Malinankwadiwe yakabye n'ayiwa emenyera n'eŋŋamba olwaki mbasi n'eŋŋamba kanzizewo omutima ogwa Sseruganda nkole ntya. Chicken toyina mikwano, tolina bagagga, ate chicken abantu tebakwagala. Alinaku. Ono mama wange omulungi ambeereddewo bantu bangi ababaddewo bantu media go subscribe follow lunaku lwa Monday ebintu bingi bya Monday fresh ebintu bingi bya happeninga twalinamu gundi y'abakafeero twalinamu Zafarani yamala n'afulumya ekiwandiiko though we knew it twalinamu ebintu ebiwerako wano botunula tulinamu Kafeero tulinamu Chicken ne maama we tulinamu Muhoozi tulinamu Sheeka Kiti ndowooza olwaleero tugenda kubajabula njagala tutandikire ku gundi okay zonna zigula Crown Japan Katwe tukyagenda mu maaso bw'ogenda bugenzi wali n'obagamba nti zonna zigula baŋŋambye naye n'onyumvuka gwe bayita David Komigwe njagala nkoleko bw'oba totuuseewo oba weeraliikirira okulaga omufu gweokola bw'oti okuba ku ssimu 0702 115727 n'omugamba alo Davicom oba lubo wa David mbadde njagala kino na kino ku Crown Japan nabirabye zonna zigula ajja kukolako ajja kukola delivery ajja ku advisinga akugambe nti singa otutemu kino oba kino oba kola bw'oti then buli kimu obeerenga ewaka wajjula osobola okugamba nti guno omwaka gwonna buli mwezi okulayo ekintu kimu ng'oyita mu ye onoomugenda omalako omwaka nga ebintu byonna ewaka tobirina ng'ennyumba ejjudde bulungi nnyo so gulayo kimu ng'oyita mu Davicom promoter ate ng'akola ne Crown Japan Katwe ekintu kigirako ne receipt ya Crown Japan tebaayo nti bikolanga oba nateteekanyiza nedda era kugirako receipt Crown Japan Katwe si kagulu si kakono Katwe kiba tuwedde Madam Rashid yakutumidde ebongereza agambye akwetaaga naye ajja kunoonyaako Madam Rashid yangamba namukolera story nenzijukira story gyali yangamba nakola profile ya Miss Uganda nagikola yangambye daso nakola profile naye nali simanyi nti yagiraba naye nagikola the other year yakutumiddeko bambi tumiddeko abantu b'embalala mwenna Bouga sawoga kutompayo teriyo swimming pool era waliwo omukyala embalala yaŋŋambye tonzikiriza kwogera mba njogera ng'oyisawo ebintu byo era nga kyazzeemu kyekimu okirabye kyazzeemu kyekimu baddala okompulirako madamu sikukiriza kwogera ntya kikyotegeeza Roger wa boutique nkutumiddeko embalala ogambye eki tugenda kulwana bulwanyi naawe kale tobugulira mwana kabebi kange okalabye ennono mwotagalira nedda ejuza n'otagala ojjako erikodi baba wakubye werowe waggulu wakubye kafiiti oli bebi wa Davicom wakubye kafiiti so madamu okirabe kyabaddeko era dasi ndi mukwogera era njogereramu naye ng'abantu b'embalala mwenna mbatumiddeko abeera ku Truth Media kimukola kyamaanyi nnyo n'abeera mu Mboozi mukati kimukola kyamaanyi nnyo tubaagaliza birungi byereere byonna byomba nga mwagala mu nsi Uganda ne babeetoolodde babeere bulungi so ennaku z'omwezi 4 Comedy Festival
twali kulanga kulala embala kukyawedde ennaku z'omwezi Lydia Jasmine wadde 14 September Lydia Jasmine kakati ate okitobanga mwenda egera ko independence Madame Titi Tabero ne Rebecca Jingo bagenda ndongo bagenda kwekuba endongo nabye posta ya bikonde ndeka naye akati ebikonde era Titi abagenze kufiira mu miguwa lwaki buli omuntu ali kusaidia Titi mu kikonde akukikonde Titi atasobola kuwangula obunafu Titi bwali bombi banafu bakimanyimu Rebecca tumuzanyisa Rebecca Jingo ejiri bajayiribye ebikonde Rebecca alwanye nnyo kuba alwanye mulavu alwanye ne bajjabe alwanye mu ndongo ku radio kati muringi watakuba Titi Rebecca ng'omugenzi atutte busi alwanye buli wamwe wetagisa okulwana simanyira kwefu Dr. Kwefu kuna matumpa gwa yabiri mu musajja asinga okuwulirira ewala kati awulira n'ebiri mu America nesawe natuwulira kati n'okutubona ali kutubona omusajja ali kutubona so Rebecca Jingo agenda ofubutuka Titi Tabel ebikonde ebinamutwala mu retirement ebyo nange bimaze okugwa papa King Ziravu ndoza King Ziravu King Ziravu byebi si esaha ekibina kiba kita King Ziravu King Ziravu ali kololo ya speak nga meka nga Rashida tubuli meka tujja kupatira posta 14 nenga ukimanyi gwa munana King Ziravu ne ejali kala ate wali endongo sema dongo papa Misaki luli date twazitubira twayogera birala date ziri munnaku ndala nage kula mukulu sema kula najja mu comment nakateekawo nakanyigamu eno kula abana mu comment ne bakanyigamu zali date suwa wanaku za mwezi mu kibira kusimu kati ndolabe ebintu omanyo ubuka gwe voice ngambye ntino date kwa kimanyi December ewa December 14 wa 14 December October December zitubuza watu mwamesema kula naye alanganye bide bitubuzabuza aina akayimba chayo na munywa gubyewe ani anteredde ko senti so papa Misa akisema kula tugera tubategeeza nti ali Kampala Kingdom mugende mwagire ate nduza mu manyikati Abafrika kululi yakoze abantu mu bride and groom jo ne pasa lwa mushana labye adda abatta ye aliyo luli yabakubye so papa Misa kugamba awo ku buledi andi kuki bulu buledi sigwe mugati papa Misa wa 13 November okitegedde twagamba December nedda bakola ensobi date yiyo ku Kingdom Kampala na kigambi Kingdom Kampala papa twalo mukisa kwetu ndi twasobyamu nenge yotasasula tonyiga nnyo langa bulungi ng'ennaku z'omwezi 17 banga lyo malanga wetonda kati langa mbulanzi ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'Okitoba Kampala Kingdom November anti owulira era ye November gwe gwokumeka gwe 11 kajja kubyogeranga mu Luganda nze omwezi ogw'e11 ng'ennaku z'omwezi 13 olunaku lujja kuba lwerwo tujja kuba lwakutaano olowooza genda maaso langa date y'ekisi date kasaye date ng'ennaku z'omwezi 10 omusiime papa Misaki mwami Senkole nannyini Ntondo bwetusinga okuwa ekitiibwa tumutiiririra mugende mumuwagire nga 17 lujja kuba lwa Sande buli ava ku negwe ozanyira mu kalango lujja kuba anti owulira lugenda kuba lwakukola nayo bayanywedde biki ng'ejyadde mu White Party bayanywedde biki naye nga egenda kubeera Friday Kampala Kingdom Kampala kati damo buto ye bannange ng'obikola bulungi bassebo ne bannyabo twala omukisa okubategeeza nti mwami papa Misa Kisemakula omusiime waffe bawannakaayi nannyini papa nannyini ekibiina ndoza kyavaawo era nga nannyini papaazi wali waggulu omusajja asula emunyonyo katiranga ayina endongo Ssemadongo emyaka 50 tetumanyi oba emyaka 5 ng'ayimba emyaka 5 ng'ayimba
kitegeeza abaako n'ekinanga bannange eranga akalango ng'ennaku z'omwezi 13 mugende mumuwagire okuyingira ssente zezo z'obagambye endowooza ziri bagende ku posta bannange mutuyambe mugende mulayisi makula kubanga otherwise singa tetulaba endongoyi tosubwa waliwo ekitajja jwaba nga kigenda nga si kituufu naye ng'ebyendongoyi endowooza alina n'akayimba akapiwa kali akata ku kaluzu bakayita bati langa ekivulu akayimba kawedde abantu bakalabe katulanga tukulaba omukazi egambye nkuyingira mukati era wanyingidde mudda endongo tukimaze kale nga 13 Novemba nawe era kyozzeemu uliriza nga 13 Novemba tugenda kubera kugido mu Kampala Hotel kapamisa kisemakula yes yakwala lunaku lwa kutaano omusiime alinawo endongo simadongo myaka 5 ng'abasi abaweereza so fena tubeerewo kitegedde ekintu as simple as that clear okay naye nga mu lwakubiri twala ku climax olunaku olw'enkya tulina kibijjigiri mpozi yayimba gundi mpayo lwataano tulina kibijjigiri odawe straight out ava ku papazi straight outer not straight out kale ava ku gamba straight outer papazi peke pakalist peke climax good kide mukatulwencha ha kinzo kwe kizibu ekyo niyo bone tano kunswaza ojja bikolanga bwomu kubanga kati ate bino nobireka nobireka ne babira baguma zo kumpevu byokola si bituufu olimba daso okumba nnyo naawe ekyokola si kituufu ekyokumpeevu omusajja abadalinonya saizi yange yadalinya saizi yaki ya suuti ya kanzu umaru umaru atunda ngoye Dubai kanalejukira kati babagoba kati nze nakwadde umaru yanga nakubuuzizza saizi yaki oyogera obisi ayagala kuletya umaru kati Dubai atunda ngoye kati Ebola naye yatuuseeyo ndowooza kati babagoba katayaga kudda ne kanzu kati yatulondedde buli kimu yatulondedde gasi agenda kuleeta buleesi gwe zatayambaddemu aleeta bipya alonda bipya umaru oba abyambulawa naye ng'alonda bipya wabyako ne lebo yajagala kasooti kenyambala yansindikira ekkanzu enkanzu najambala nali nfulumaawo siramu naŋŋaana engoyi n'ekkanzu ennungi lwaki togiyinguza n'ogitunda naddayo buzika nenjamu nenjitereka nenga ekkanzu yange ebeeraawo so kati wanti bagundi babayita bapapa bana abaira mu biyumba dada biki bayambula Umaru atunda ngoye ye bamukozesa sajjo mukulu lwaki bamukozesa kati nga olaba nti ndowooza nga olaba tuna supermarket wange kandoze Dubai baba ina supermarket y'amakanzu ngoye zonna tosiriwala Umaru tulinza amaka ajja kuzireeta it's okay azirete siye YUG UG Mike Media yo Umaru era n'ekibiina kyabwe kibaatandika kiki twayogerako naye baali bakirwaniddemu nalabye omuwumba tuutu bagamba kibiina kya Museveni nange okutegera sikwa kati awo tuveeyo baleke bogerako ate ogenda kuba obaleese obanga abagambye bate bakumumuli njagala tutandikire ku gundi njagala tutandikire ku bisirikirwa si musanyufu eri omuntu gwe bayita Senkubuge yayogerera bisirikirwa ebintu bingi Senkubuge namulabye ng'agamba na video mujje nalabye ng'agamba nti naye yakirabirawo nti omusika yali ateekeddwa kuba Simon Peter kati simanyi lwaki yali ate alemezaako bawe Martin abantu abamu ne bagamba nti Martin ono alabika yali mwana wa Senkubuge naye ng'ate omwanjula ewaka n'atandika mulabirira nga mwana waani wa Kafeero ekyo kimu bisirikirwa yagambye yakubira Fulufiga n'amubuuza mukazi gwe kikuvumya kyekyaky buli kaseera n'amugamba omuntu antuma yani Senkubuge nkuvume ebibadde mu interview namba bisirikirwa agamba ani Senkubuge tabangako mukwano gwa Kafeero baali ba business partner tabanga era teyegira era n'agamba waabe ekimumuvumya ng'alina ssente Kafeero ziyafa amubanja ayogere in amount ajja kuginoonya agimuwe n'agamba era nako gwe nawulidde ng'agamba gundi Kafeero ekyamutta amangu stress bana baali bamwetoolodde tegyali mikwano bintu byali bingi ebyali biyitawo yabadde ono gaya ayogere nnyo bulungi kadongo kamu ali South Africa bambi yani erinnya limu ow'enkyukakyuka ali South Africa ali Kenya South Africa simanyi bulungi naye ono omubi asala kati yeekolera lwaki omuyisa omubi mulungi mukwano nedda si kyekindeese
simanyi muntu mubi nga yeko ati si kye kindeseera si kye ate yekwera wabanga yogera kadongo kamu music oyo omuwanga amatu era namuwuliriza era nze namunyiigira nnyo okuyingira ebyobufuzi nako okuvumavuma abantu kuba oyo omwana omulaba ebyaddala mugezi kati ensonga yange mwafaanira omugenzi basudde ensonga yange yiino n'agamba bulijjo abadde yeebalama ebintu bya kafeero ng'ayagala buli kimu kiggwe aveeyawe submission n'agamba abantu abali beetoolodde kafeero yafa stress baatuuka abantu bano nga bamu mwe gye muyita emikwano gye era buli omu avayo natandika okwebibika nti ki tiyali mukwano gwe wabula ensonga okusooka njagala tutandika wano kubisirikirwa ne ani si Fulufiga ne Senkubuge Senkubuge kubanga si kiripu emu si bbiri ng'ali ku TV ng'era ayogera ku bisirikirwa kati ebintu byonna olwadde bisirikirwa yagambye musajja gwe nakola kintu lwaki tonneesonyiwa ekisooka kya byonna tetuyinza kuwakanira abantu bano ddala kubega biva mu bisirikirwa kubanga yali mukwano nnyo gwa kafeero naye Daasi njagala omanye nti waliwo amannya ge batuuma abantu ne gabagoberera olinaganda oli Byantalo Badiru Kalumba Kalungi Kato Mugeye Mukusu Senseko Samuero kati wawuli erinnya Charles Siasa Senkubuge akasiasa kali tukabuusanga amaaso siasa kububa bulimba kandi gaya kasiasa tukakola ki kati manyi kisinga wano okutusumbuwa omuntu abantu obajja mu Kampala okukola bawulira capital city of Uganda oba capital city of Kampala anti ngenda kutemera capital city of Uganda oliranga maha capital city of Kampala kakati ne wano wakati wano mulimu akagambo bayita capital abantu abasinga bakabuusa amaaso naye nga bwogamba capital city of Uganda kitegeeza okujja wano mu capital oteekeddwa okuba nga olina ki akasente kakati abantu abasinga akantu ako bakabuusa nnyo amaaso ye n'apula n'ajja buzzi wano nolekanga nga oluusi ne Kampala amulemeredde kakati wookwata erinnya siyaasa n'olitemaatema liyinza okuba nga tebali mutuma mu nsobi abantu bonna abaali beetoolodde kafeero bagga bano baali bakamaabe nati bo baboogera bulala wali odde ku interviews omuli Ruben Kibuuka omuli Rose ate no muya enjogera ennungi bambi ye waabayo lekayo okutugamba nti oli amuloosa ebisigadde nenda okumulosa tekiri mutawala ye oba owulira submission ze za njawulo kakati nze Daasi niwo ekyannemye okutegeera ku bintu bya kafeero era kikyannumya omutwe nabali ku Truth Media bakimanyi mujja kirira mu comment section kiki ekiri emabega w'ebintu bino abantu bano batulaga nga waliwo ekintu kibagoba kitanakutegeera ffe wotunulira ebintu bino engeri gye birimu n'abantu engeri gye babijjamu balinga abalina ekintu kibagoba ffe kitanakutegeera abalabi naye ndoozanga gye binakkira eiza nga waliwo omu akyogedde atulise n'akyogera bateekeddwa kubanga essaawa ya leero okuva mwami Kafeero we yafa ebbanga lyetoolodde essaawa ya leero obanga Kafeero yakeera ku makya n'afa n'ava mu bulamu bw'ensi mwe bakamaawe nga weemuli nga mugamba mwali mikwano gye omukyalo bisibika bwabadde ng'ayogera nze ndowooza nti ate okumuwendulira ate okumuwa si solution ate bisiikiro yasirika nnyo nebbanga ddene nga tayogera nze ndowooza nti bakadde bafano bandize ne bagamba nti ekituufu kiri nti nga tolana nagenda kuziikula Kafeero bonna ne batuula ng'ebaali ku boodi baga nti ffe kyetumanyi Kafeero tutebuuza okuba nti yalina abaana bameka oli n'agamba nze ntebuuza kufa yalina abaana bameka kakati tunagenda mu DNA nakusumbwa mukadde ono kumuzuukusa tusobola okuyita abaana abo be twali tusuubira Kafeero bye yayagala tusobola okubakolako DNA nga tugezera ku musayi ne tubabuuza bubuuza ne twogerako nabo tujja kutegeera abaana ba Kafeero abaali abaki abatuufu mukinaaba kigaliro tugende ku musaayi naye ekyo kugenda ku musaayi kino ayi nemala okuva ku musaayi neka okuweereza ebigambo kibanga abatulaga nti mwine ekintu kyemuli mugobe bali mu kugoba kibali mu kugobe kubanga
batugambako nti abakulu abo be baleetya Kafeero omwana w'omuzungu oyo ng'era ekivvulu ekyo ne kiterekebwa badde noonya gundi ya Balamu gavumenti esazeewo omusayi bagenda gwongerayo era South Africa nabadde ngifunye wanaye simanyi waage kakati nekyo ekyokwongerayo omusaayi so kati maliza wano ekya bisirikirwa ne gundi nti essaawa ya leero bisirikirwa ne mwami Senkubuge ekintu bali mu kukola essaawa ya leero mu media kikyamu kubanga kiri mu kukosa abaana kiri mu kuweebuula omufu nabo benyini bali mu kweweebuula ate bisirikirwa agamba asirise ebbanga ddene omusajja annemeddeko kati kamuatulire bali mu kweweebuula era gye bunajjako mu maaso eyo singa tebasirike bombiri tugenda kulaba ebyo Kafeero engeri gye yabbibwangamu engeri gye yakozesebwangamu na lwaki bano bagugulubana kubanga woŋŋamba nti mwami Senkubuge Kafeero yali akkolera kitegeeza bisirikirwa nalina kyamanyi kubanga bona abatolodde Kafeero bagamba abali betolodde Kafeero bagamba mu bakazi ba Kafeero bonna omuntu yali amanyi ebizungu yali bisirikirwa era nga buliwe ekintu ekiba kigenda mu maaso alina okubeerawo kakitegeeza nti kontrakiti zino zonna bisirikirwa yali azimanyiiko okujjawo nga mutugamba nti waliwo ssente ze mwasayininganga ne bisirikirwa zaataafuna oba ze yabatwalako kubanga gye tugendamu essaawa ya Senkubuge baziremera oba tugenda kuva ku lutalo lw'omufuno okukebeza abaana tugende mu lutalo lw'ebyefuna kyekigenda okuddako wano wabanga bisirikirwa agamba nti bamugulyanga fulufiga amuvume bwe yagambye waliwo ensonga lwaki kubanga mwami Senkubuge tasobola kumala gafuutukeyi n'agamba fulufiga nti vuma bisirikirwa era ateekeddwa okumuwa ensonga ti ensonga egenda omukuvumisa omukyalo okukola ze twakola ssente yaziryanga yekka tuli bwavu lwa nsonga bisirikirwa ono fulufiga n'alyoka ajja n'alyoka amusasambula naye nze nandise bakadde baffe abo ensobi zo daasi tukoze ensobi nnyingi ndoza esaatu egenda okuzeenenyeza naye naddala ku bakadde baffe abo wali bateekeddwa okulaba takyateekeddwa kujja ku media tukirize tugaane ng'ensonga bateekeddwa zimala kintu kikulu kubanga mwami Senkubuge amannya gaabwe ge bayina so mukama ayinza obutatuwa chance kugatuuka naye ate bali mu gadifendinga bali mu kumaliriza bubi bagenda kulaga abantu nti industry eno ejjudde bubbi bwereere nti era industry eno eriwo okuweebuula mukulu munno buli nsonga gy'abaamu amalirize emulidde abantu tebagala kuwulira mazima omukyalo yakolako interview yeddaka awo kuloza myaka nga ebiri mba serabidde kuba yena ku leediyo n'agamba baakebera Paulo Kafeero nga lospamu ze nnafu kati ebigambo bibiri mu sentence lospamu ze nga nnafu katukozesaako kimu gamba either nga alina lospamu count nga spamu ze nnafu yes kati nga abasawo balaga teziza kusukka baana bameka bana kanaddamu n'akolako endala nti ndoza bagenda ate nakagira bagenda n'abakebera ndoza Kafeero mulwadde era nanti kyekyo ekyobulwadde kyaleetera low sperm count era takijjaawo wabayogera kanaabanga ye takyasobola kukola ki kuzaala era banoonya nnyo omwana n'akola ki n'abula naye abantu baavuma bisirikirwa era nange basooka okunyiga nali omu ku bo nagamba yii tekisoboka omukazi ono n'agala okuzaalira omusajja owo naye nagenda nemubuuzaako ku badokita ne bagamba kiyinza okusoboka si kiyinza kisoboka kakati essaawa ya leero omugenzi Ichuli yanoonya omwana okufa kati nze Ichuli twalikaawo eggaba awo waliwo ka hoteri kali awo ku Gaba Road nga mulumu alina mwaba naye ne bamugja ku mugongo amazzi gaate gazaaleera era gamanafu nnyo omusajja ateekeddwa spamu zirina kuba miliyoni mmeka z'ofulumya kyobola bakugamba nti bw'oba omaze okuva mu kikulu ekikusula eri ekikowukowu calories z'oba ofulumizza obanga omuntu adduse mita 1,000 birene ey'ekikumi kyobola omusajja wamala agweri oli n'alowooza n'akugamba nkutudde naye spamu z'oba ofulumizza ziba mu millions naye baba bagenda kuzanya bikonde abajja ne batwala mu kampu eti beegattagatta amaanyi kakati essaawa ya leero tutuuse ku mbeera y'okubanga abaana bano batandise okubaawula oba babaawudde kubanga nalabyeko ono waliwo yawadde wa Brunoke bamusonne miliyoni 2 bamuwa ekyapa
ne sente nechi bamwale bintu banga bisatu nti essaawa ya leero abaana abo balaba era nze das nze nyinamu endowooza egamba nti ebanakwata omusaayi ne bagutwala mu America oba South Africa awo wonna gye bagututte tusuubira okuvaayo nga bagamba mbu abaana beeyongeddeko obungi noze bana beeyongeddeko bayinza okweyongerako omwana ng'omu omusawo w'e Masaka n'omusawo w'e Mbale bonna babeera ekintu eki babeera musawo looya w'e Rwanda ne looya w'e Kampala w'e Uganda bonna babeera baki kakati aye tusuubira nti gavumenti yaffe yesobola okukkiriza okubeera ekisekererwa yaddeyo tekyaswala eswaza buswaza mbu bagende bakebeera eriza bazikomyewo mbu nga 25 bonna abaana bakafeero ekyo si kisuubira nga baddeko negundi ya poliisi yennyini yakebedde nga kuliko neya poliisi era ne wano kino kibaakoze wano waye tosuubira gamba nti eddwaliro eryasooka okukebera n'eddwaliro lya poliisi mulugenda kukubagana eya poliisi ge twakebedde ng'alina 6 liri gembe eryasooka nti ng'alina 5 ekyo tukisuubira era tekiyinza kusoboka kubanga abasawo bano bateekeddwa okuba nga bakonekitinga nga bassa kimu nga Orlando Das waba akoze interview asobola okugamba Sura Flexible nti gwe nawe genda omujjeko interview ne babeera nga bakola ki nga bakonekitinga kati nze nyendowooza yange ngamba nti ne banaatwaliza okusiwa abaana bagenda kufuna bameka oba bameka naye nze mbadde nsaba gavumenti singa tukoleyo ekintu eki singa ekwata abaana bano bonna 21 abasigaddewo ne bafunira ettaka ekibagana bagana bakolera sako nalabye minisita Balamu ng'agamba mbu bagende bafune sere za PDM eyanti sako byebyo sere za PDM olwo kwe bazigaba simanyi zira gye nalu emisayizi emiti yane somanyi oba kiwawu oba wuwa kugundi ku Gayaza Road kamasuje bakayitaani nga bagaba emiliyoni ngoli bamuwe emitwalo 7 atemaka 3 batemaka 3 minisita Balamu yarageza okukyalira ebintu ebyo sere zagamba kino yakirimu bajja bawazijjudde emmeka manyi ne bakuwa miliyoni egenda kukola ki anti bali 20 mu kiseera babawa miliyoni 21 kati singa abakolya singa babafunira ttaka nezibayiika mmeka ne bazimbira okwo kale ne bafuna kuba gavumenti erina obusobozi ono sente zeeyiwa lwaki kigenda kudda kubanza n'ebibuga byakalina nayo sibiraba bafuna yiika 5 babateeka okwo abaana kibeere kijja kyabwe nga bo abaana abakyalina bazadde babwe nga webali bagende ne basooka kuŋŋaanira n'abaana babeere omuntu atya kubanga kino kibaliko essaawa ya leero era bali mu kwongera kubaawula yawula tebabagatta babongera kubaawula yawula dayasi bino tubyogera tuli wano ku gavumenti yaffe eno gye tuwangaliddemu ffenna ng'egenda kukwata omusaayi egusindike mu America ekibuuzo ani agutwala ani agubeerako gukomawo gutya gutuukira waani kubanga tukkirize tugaane okusitula wano omusaayi ajja kubeera ndoozi era dokita agutwale agenda ogulisiivinga eri dokita diza okusinga zifulumye ziteekeddwa kuweebwa ndooza dokita wa wano oba akuli abasawo ba wano oba omukulu era mu gavumenti ya wano kakati gw'osuubira dokita pulezidenti gwe yakamala okukuza nga n'omusaala gweyongedde ziva eri mu America nga bagamba nti abaana bali 25 owana gyabisome dairekiti era dokita oyo ekibuuzo kiri nti wamala okuzirisiivinga protokoli etya ziddawa yalina osolita okuzisoma agende wa minisita Balamu ne bakolanga we bakoze pressa ne batula ne bazisoma kati awo akuttemu ssente ne bazimbira abaana bano si yabaasinga ne tukkiriza nti abaana si baakafeero wabula mu maaso eyo tusobola bakadde baffe bano abali mu kwetwala ababiri bajja tubuli ate ebyama ebisingakawo tugenda kubifuna kanya kukyajinga simu yo kubanga
anti fulufiga omulabo oyo sikka bada nti etereka ebyamu ajja kukyuka olunaku lwekyo senkubuga yagamba ono bisirika byekimumulanya ssente ze teyazimuwa mbwe era n'oyo omwana gumuli abagamba mbuwa senkubuge mwami senkubuge yeyaŋŋamba abaana bagasomedde mu bbaluwa ne bagamba gwe nno wali watya kugamba mukazi wo nti wewazaala omwana n'omuleeta ng'omwana waani naye nze nalabye omwana oyo omulasita bannenga naye kumanyi nti abaana bonna be bawadde Kafeero kulina omwana omwe amufaanana omulasita yasabye ne batata babe babakebera takitegeera yagambye atya yagambye bataata babakebere DNA oba baganda ba Kafeero oyo omulasita Simon Peter ye abeerawa yali abeera bweru n'akomawo wano kwekyobayo bino ebintu bya Kafeero gwe mukyajinga ekkamera tugenda kubeera mu episode nobona kutufunayo yagambye naddala Nnende akeberebwe oli owaawa akeberebwe naye Nnende oyo yalwanye ewa Kafeero balwanye bonna naye okulwa naye yagambye bamukebere ffe bwetuli so bisirikirwa si musanyufu ne Senkubuga agamba yamutandika dde ne kati yessaawa bagugulane kasa DNA yawedde tuba ono mukyala namukwasa mama wa Kikenyi wamulabye ku poliisi nga omwana wa Mwanjula ng'avudde mu komera akola yefe nyoba fulufiga ajjawo ebivumo yake naye kiyage gwe lukazi gwe ayokola paamu naye paamu omumanyi andi enviri ze ziwa kuli paamu omanyi nti paamu yali wadda si wa myaka gye ate onkubira ngamba kyolina amagezi so lwaki tonywa kyayiye mulwadde wala gwe anti paamu oyo omulaba wa mujakyenda era abokukola abookya enviiri ezo tewali wayo kyanviiri muto ekitolo nnyo oba oli ku fulo yakunanga gyovuga kikyotegeeza nti anti paamu z'abantu badda anti kikyotegeeza mu byonna anti fulufuga baba bagamba nti oli ayokya enviiri ayokya paamu zibukiso nti enviiri ze bayita paamu niba enfulufiga yasansa budde omukazi kitegeeza akoona wano ye abadde ayagala omwana alimire bamulekeyo akati ebintu bino bira ebintu by'abaana abo kiba nagaye tubyogera kusooka tubireke abaana abo batandika kontenti waabwe naye kontenti yasusse bino byonna byadde kontenti kati poliisi netwa ekiseera omusango nekufunamu interest si poliisi yagifunye mugundi RDC ali omumanyi yabeera mu bidongo yafunye amasimu omanya the state can take noba netutandika wano okulwana mu tukola content waliwo ekituuka nekisuuka nga tulina kyetulaga public kitali kituufu so government esobola okugamba RDC oba RCC w'ekitundu n'agamba what's going on kati RCC bw'alaba oba RDC bw'alaba ebintu ebyo atakinga action n'agamba kati kyenawuliddeko nze nti ne mu kukwata okwasoose okutukwata Kikene naye yadde akyali content batuuka ku poliisi ebintu nebikola ki ne takinga control era kivula ku Friday nyinyi baali bamuvugiddewo nga bamutwala mu kooti nga myaka egyo yali ayingira ebizira bali bagenda omusali yabadde they paid ali yabikibi kyawe ebintu ne babagamba nti ne shawa naye baali bamuyingizaayo naye nga bamukutte kuba ebintu ebyo byalanikira ku levu y'akabatazira giriko nga beeyuza lwakuba wonna nze nyina we nabeera ku saidi ya Chicken nga avuma taata wooli ekyo nakyagala lwaki wakyagala kubanga Haji Kazibu Kapo yavaayo n'akola submission ye ku taata wa Shawa n'amugamba muze mukulu munnange osusse taata wa Shawa n'agamba taata wa Shawa n'agamba nti omwana wange webanga asobola okunfunamu mu content wange lwaki era n'akamba n'okukamba omusajja Kazibu Kapo amwogeddeko ebintu ebibi naye nga teyakyogera wano mpozi mwe nga mwe kyemutukwe kazi sira kyenfunawo wano nti abantu bampaawo ssente sikirabawo toke tukirwanire wabula mmanyi kujja ne twogera abantu ne batulaba abasibe bajja ne baggulako taata wa Shawa n'agamba nti omwana wange ne boogera ebigambo bingi ne Kazibu Kapo ne bamuvuma n'abeesonyiwa kati kyova olaba nze Chicken we yavuma taata wa Shawa nasanyuka nga ndooza nti yekoneti gwe baali boogera yooyo ekirala ekyasiga okunsanyula nti nze Dayas
kyamusonga tuwangadde ffenna ebbanga mukama lyakatuwadde manyi oyina abaana oyina omukyala mu mboozi yo netwa tunyiza tatompulirako nga nyogedde ku mukazi oba ku baana bo lwaki mba mwogerako nti essaawa ya leero nze tusobola kubeera waddaasi wali mboozi ng'oli agaya mukazi wange weka nembeerawo ekituufu mba natambudde dda kakati omusawo yagamba kabata ajja kuvaano ŋŋende oli ng'ayogeramu nti ye content waabwe baje balina concept ye baba bagiwandiise dda kirava ngamba chicken kola ki yongeramu kubanga nze tosobola kubeera ku live nga nze nyine pesa erijjako nga tompadde mpaako nange niyo omutima omubi gwaki jja kalye jako nkona akajiko ka sukali ntagala sukali toduna sukali mbali nyakuwa sukali onundi niyo leero mmanyidde nnyo munnange oba kiki kasaku mande nzirayo embalala mande wakunyumidde wakunyumidde nze nembeera ku live bali nkumba taata wange ngenda kuvaako nga sivaako mbambadde ki kitegeeza bano abaana yali content waabwe newamutwala ewaaka baatayo ekyatamanye tano baaliko bapromotinga kikonde yakakulage kino singa era show akiza okuzanya ebikonde bino ne chicken tujja kasa nti content waabwe akyakola ki akyatambula tewali nsonga nemusho yali emulemeza ku live okwo nga bavula taata we kalengera ngenda okola taata akaaba obuziga awo walaga okugulu yakaba nako nga alina watudde awo ng'alaga okugulu kati ningaffe balaga okugulu tumukolere ki naye ebyavuddemu nase nebuuza chicken wali ng'ogyeko embadde mumuwagirira oyajja obusungu okukuba emmotoka y'ono kubanga oli gwe baavumira taata eyandibadde alina obusungu obungi alina kyewerabidde baba bali ku live chicken n'agamba bwesanga show ngenda mu ne muloko nja kujasaayasa n'akaleeta wali eri ne kayitawo naga ajja kusanga emmotoka yo weeri njaseeyase naye n'akituukiriza naye chicken yajja n'abavuka abali tebamanyi nti bano bali mu content ati mulimu yakuba shawe ekikonde kataamutti naye nze ndowooza abaana bano content asusse nakubirako mwami namba emu nga nkyali mbalala ng'omugamba byaki nga agende ku poliisi anti daasi wamukubira lwagulogulo nali naye wali wamukubira nali naye nga mugagende ku poliisi kubanga end of the day era nambe mutakiri ekimuzingiramu yalese omwana ne bamutwala ererere era nkyona mugagenda ku poliisi ku kooti bange omwana mutute mu kooti ogende okole ku nsonga omugiye kuba ekisooka kyabena mwami nambe mu yafuna ekizibu ku mukyala w'oyo nti omukyala oyinza gwe bazaala masaka waffe mwezi olowooza nti bamuzaala waffe Masaka lwaki bazaala masaka babaki abasinga ffe Masaka abasinga namba esinga tulina obutaala tuwanika ku motoka zaffe amaalo tulina amaalo kayinza oga nti gyazaalibwa omanyi oyinza oga nti mwami namba emu yasa omukazi ono yamutulugunyanga nnyo olaba muka omugenzi muzaata ku lusuumu olaba muzaata yafa omukazi bintu byeyakolanga mawulire ebiki ebintu byali amisi ate bamuzibiranga oku kayinza oga nti maama wa chicken nambe bwalina ebintu byadye mukweka ng'eba yawukana alabanda bakuki nze sirabanko mukazi alina maalongo oyo ogambye ki sirabanko mukazi alina maalongo oyo era ategedde okuba nga weewaffe ebintu byakola ffe byetukola bannamasaka byetukolera ddala ebyo amalomo gapimira ku ki ku byokola nga bisusse omuntu ayinza okulaba n'agamba oba nange kyenkola maalo osanga ku mmotoka mu nju yinga nejjuka kyewankola womala okulya tambula genda jjukira gye wava ogenda ngodda wosima tutunula emabega naye ebyo tabiwandiika akati wennalabye ate nga fulufiga agamba nti alina paamu naye netegereza enviiri ze nze bujjo manyi nti ako kaviiri design wennalabye nga oli agambye nti paamu nemmanya nti
Nengatta ne interviews yakolanga nti yazala wa myaka 13 P7 teyafuna mama Chicken teyafuna mu buwalabo teyafuna ssanyu tiyabwe yagalira edi ngoizo gacho omuwala teyeyagala yali mbeera za kutulugunyizibwa kubona abona kati wafunye sente ebintu yali badde yeyagaliramu ng'akyali muwala kati byakola mu bukadde bwe bikindoozesa okulowooza nti alina amaalo kumbe bambi alina byamisinga mu buto era tewewuunya nnyo ng'omusanze atudde alaba kaliyoki manyi wosanga omusajja omukulu myaka akanga atudde mu maaso ali asazolalakali ng'aseka n'okuseka manya alina ebintu byamisinga nga teyabikolako myaka nkaaga kaliyoki olaba waaki ng'oseka n'okuseka kale kimusanyusisa batateekeddwa kuseka kaliyoki nasobola otutuuka nga aliwo ebintu byeteekeddwa tekyasobola kubigendamu nga tubirekera bantu balala kati ye mukadde waffe oyo mukulu munnange kuba nti musaako nti mukulu munnange oli waba yagambye nti oyo paamu nze bujo manyi kaviiri tiwali ayo kya paamu nga muto ekitone nnyo nnyo oba wano anti paamu bakwata kyuma ne bakiteeka mu muliro nasaako ebizigo yagira kati gomanyi omuliro direct kati omuntu kati omuntu gw'omuntu omukulu gwaguma nga n'okunanga kanyode do tegula gye guba kati omutwe gwe gwaguma wabanga paamu ng'oli we yakyogedde oyogera twalayo kyanviiri ezo twali ku mutwe gwe bw'okyanviiri guba mugumu kati mu myaka gye ebintu byakola yakyasinza okuba nga atawabya omwana we abeererawo omwana we tekirina mutawana ekyo kyakola kituufu nti olina ateekeddwa okubeererawo omwana we naye oteekeddwa okugamba omwana nti yita wano toyitawo essaawa yaleero ayinza okuba nga mukama yamubiseeko akasubi ne bawangula omusango guno akesi ekyaliyo oba okuba tanaguwangula bwayingidde kooti fayiro gyeri tebakulimba dasika nkuwulire kinalabye ku tiktok eno oba ku bintu bino byetukola ekuwaamu naye gye biwunzikira oteekeddwa okubaako nekyosasulira okusaba ku biki byobadde okola kikati kigenera byateekeddwa okukola mu myaka gye nga maama amugaa ekyokola si kituufu naye wabanga maama awaana muwaane seka mumusabire n'omwana we naye waliwo ekijja okujja nga kiganye ng'ate naye yandimuyambyeko okusobola okukiwangula taata bamusobyasobya dda kubanga zeyogala enamba emu ng'alaga nti mukalu genda ku poliisi naye ng'ate namba emu wayimirira awo ne maama n'ayimirira wali maama niwajja ne miliyoni 40 namba emu najja ne miliyoni ezi bazikwata ne baziwuliriza nnyo kubanga onamanyi obuzibu bwe era tewewuunya nnyo nga bamuyambyeko omusango n'abaagana okumuyamba ajja kujja abatubuulire gundi gwe oli mubi ali sikusubira ku mwana wange nga yakubeera nga bakolera obulango obw'obwereere mu maaso mubalinde okubalangirira akati ye namba emu yalina engeri gyakwatamu ebintu nga kiseera kikulu kubanga ne ssente zeyafiira nga alijjayo Chicken ku bali mwezo teyazoogera era nekikinyita kirowooza nako nti taata yateekamu ssente mu musango ogwo kati maama ye mwennyini agenda kwetera omwana we wamwagala naye ng'okumuggyawo amuzza ensi weemwagala wewali okulya n'okukomba essowaani kaguni kagayimbo kamusange ayiika eminyira ng'omwana baganya omuta kashawa mbwera keke kuba mutima nekagenda nekatuula biki anti era ogwo omusango complain aba ateekeddwa okusooka okuwogera shawa era abakugaana yandibadde agera basanga bakubidde buli muntu nga bagamba mundeke maama wa Chicken yali ayiika eminyira oba bizigo ebyali bikulukuta
Yija yite minyira. Ana oyongedde mu kiralo link kugambye yagamba minyira. Ani nange ne ngamba nti oba anti paamu oyo kumoja ateekeddwa okubaamu ebizigo. Ngambye nti oba siri sure kyokuba saaliwo. Kati yaliyo yagambye minyira si paamu. Gwe nawe olemedde ku paamu w'omukazi. Kakati bw'abanga yali akyakaabira ku shawa waliwo agenda okujja nga ye mulala nnyo ate. Ani fayiro zaffe gye ziri eyo just zirinzeeko budde. Era oliyeekwa mutima n'agamba nakugamba gwe no baatuwaabira. Abo tebansobola. Kati oliyeekwa mutima n'agamba kati dda yasoono. Naye ng'ebintu waliwo byokulala nga bisusse. Era nze gwe mulwa gwe okusooka okwebaza Uganda Police ne RDC. Kubanga abantu bano mulaze nti abantu bano basobola okukwatika. Kubanga kyali waffe nnyo ekyo. Kyali waffe nnyo kyali kisusse. Era abantu mwenna nakugamba olunega nti ze ninza kulaba bantu banaagenda mu bikonde ebyo ndabe entegeera yaabwe. Beninza okulaba bokka banaagenda mu bikonde ebyo. Webanga sika bampaane namaalo temwina nsonga ki mugenda mu bikonde. Namema ina statement nali nkola interview naye na 7 gye yakola. Nanga buli kimu ky'okola mu bulamu weewalanga nnyo mu buli kintu ky'okola okubanga gwe kibanda. Okulaga nti gwe badman mu buli kimu. Bwe tutunuulira ensonga za Shawa ne Chicken oba stand oba stand babaliriza Shawa wangudde Chicken kyegendereza. Bwe yamugaa tetugenda kulwana ssente zange ojja zimpa yabaliriza amuwadde $5 million gali amusaba. Bwe bagenze mu bino ebya stand kwasa mmotoka yamaliriza era bwe yasuze mu kkomera yakoze ki yasasudde. Kuba eyo kooti etogibuulira nti mwabadde mu stand. Era kye nategedde kooti bweggwa bweti nga bamaze omugamba nti agira tebaamuteerawo baamutwala mu counseling baamubuulirira okumala eddakiika eziwera. Kuba nakubira abaana bali ku kooti ne mbagamba muvuddeyo ka abaana ne bagamba nedda bamutute mu counseling. Amaanyi yafunye mangi nnyo ga mulimi okumaintaininga. Kati kitegeeza ezo n'ebbaluwa za counseling zikola ki zirata kiti ku fayiro singa ebintu byonna biddamu weebityo. Olabyaagamba ne Spagi tunda. Yagira kiri plan di kino nedda. Tekiri plan nedda yas. Ogera ku chicken. Oyakuta moji ntegeera. Nedda. Ntugitereza butereza otuule. Tosiri wala. Namutwala mu counseling. Kati esaawa zino bwe yafuluma bw'atyo omwana wa Mole n'amubuuza bakutute mu counseling oboneredde. N'agamba naye ng'ekikondo tekinnatuuka era nina okukuba mu ku shawa. Ayina ogenda mu ring ng'ayina amaliba. Naye ng'omwana ekibuuzo kyamubuuza okiwulidde. Biri bya counseling takyabijjukira. Yagamba mboneredde naye mmala kukuba mu shawa. Ayina okujja mu ring ng'alina amapengo. Naye yo lingi nze ninza kulaba lingi eyo shawa ng'agiyingira. Olweri yasasulwa lwaki tayingira? Bamuwa ssente. Bangamba mbu nawe tusayininga n'asayininga. Ekitegeeza Chicken ye Mayweather wa Definitely. Bannayuganda tubakunga mugende mulabe ebikonde bya Chicken ne shawa taata w'omulema. Ate nawe kigaseeko. Ate si mulema. Naye tokimutuuma nnyo. Mulema. Abantu olema si buteesobola. Era naye agamba ne. Bagende bamulabe. Kuba ekyatwala okugulu kyaleeta speed mu ngalo wanaabala. Ina amagezi ayina mangi nnyo. Amagezi ayina mangi nnyo. Anyway, kati nali ninze gwe ku lutalo lwa Gundi naye wadde tonnalumpa. Olwasheeka kiti ne Magala. Abasiraamu abamu nabe nalabye nga bakoze videos abamu ne bagamba nti nno ebintu bye mwogera mu kamera olwokuba mwagala ba kampani mutadde Allah mu target. Ne ngamba Devicom. So nade nga yakubeera nga Faruku nade ndi mbala nda interview gyashazza ku musiraamu. Faruku nze ndoza kanoonya ne muzeeyi magana y'omukyaze kwanoonya n'omukatuliki yadde oli musiraamu. Era nze namunyigidde nnyo Faruku. Namunyigidde nnyo. Lwaki baba abasiraamu balowooza nti ffe ebitunyiga bo tebibanyiga. Namulebe Faruku interview ye nga bali waliwo Gundi wakumeka. Faruku wakoze nga tali munnamawulizi kankuulye mazima. Nagire interview yonna. Okyazza musiraamu munno kati agamba amawulire ki ng'olese musiraamu munno. Saaba abantu bagenda nti nkulumba kuba oli mukama wange n'ekyo wakoze si kituufu.
wachi wadoleta ne faza chibi ne walese musiramu muno anyonyole abasiramu banne nge Muzeeyi Magala wali ebintu bino dasinze kankubulire obuzubu nabo kyasinze okuba nabo bakadde bafa abasiramu balowooza abamu tibasobola okubeera ng'omugenzi Seeka Muzaata kyekisinga okubasumbuwa oyo Seeka Kiti yavadda ku mulamwa wabula olw'okuba nti ayinayo abantu abamukkiririzaamu kati nze neewuunya muzikiti mwasomeseza naasi bino ebintu byensi mubiraba ffenna bitumala ne bukeera ku makya ffenna tubeera bagagga omugagga abula omuntu gwakolera kubanga wateekeddwa okubeerawo omugagga ng'omwavu amukolera bino nze mutalo nakeera ku makya n'asiramuka kituufu naye wewulira ku nsonga za Deriki ezimu kuzaamusiramula situlango ne kwogera naye ne yabigamba jajjaawo waliwo omukyala omupaaka byamuyita Bamakalo mutugambanga gambula mu kimu Deriki ye agamba ku mulimu waali omwana oyo yamutwala okumuwa omulimu baadde basoma bonna basiraamu yagenda okulaba nga wasiraamuka omutwe abali gwe baamulaga nga musufu bwamulaga nti okubasasula ateekeddwa kusiraamuka abeeko abala basiraamula tebakera era omusajja yamugamba tugamba nti twakukasa okusiraamuka kwaye bwakya kumakya naje n'agamba oli munne tinasiraamusa nje abantu merinya kuwulira abaana bange batayira bakyalira mu kyogero kakati Ajaruuna mu birwawo yasiraamula omugenzi Adamu Mulwana Ajaruuna mu birwawo omwana bamuyita Sekoko yali yesimene kuba kansani bamuwangula kuweno oluutu ayimba omusajja atagaba amuyite Sekoko amuyita Edi Sweet Muganzi Edi Sweet emumanyi odinya Sekoko anti lwe luyimba lwe kati basika okumutegeerera bajja mulya lumu Ajaruuna mu bibiri yasiraamula omwana oyo waliwo n'abantu abalala Ajaruuna mu bibiri asiraamudde naye nga talina gwafoosinga Adamu Mulwana bakola ne bafuuka ba mukwano n'amugamba Aji buli kimu tukikoze naye kyensazeewo kansiraamuke kubanga bagamba omusiraamu abeera mugoya tubeera abooluganda abatuufu nga tamufoosinze akati Seeka Kiti ayina amaalo kati ye amaalo kulembeza nnyo ekintu ky'amaalo mu bantu kati ye amaalo gate ateekeddwa okubanga Seeka Kiti wali baakula bali mu mbeera mbi nnyo tebawukana na waffe baakula baavu nnyo omanyi omuntu omwavu waafunamu ku ssente afuuka ekiro n'omuntu akulidde mu ssente talina kyaba ne waazifuna kati Seeka Kiti ateekeddwa okubanga ne mu famiriya bwe yasoose okugula emmotoka aye naye twamusondera nsondere wayisa akabbo bubi nnyo era nze obulamu bwange bananyiigira omukyala bayita Sylvia Autoparts kuba yansendasenda okunzijjako ssente zange era Sylvia sirimusonyiwa owooku yali King Saha bwe twakubira mu mboozi infact ne mboozi mukaliza yasobola okuleeta omulamu ogwo nga nakaguwulira ne tugula ne King Saha n'agamba nange munyambe tusonde emmotoka kati era nawulire ne King Saha ng'ali ku live wa Muhammad Nsereko ne Ali Mawalo we South Africa King Saha ng'agamba nga munyiivu nnyo nze siri musiraamu era sinza kulamula bya busiraamu kwa sibitegeera naye njogerako ebimu byempulira bagamba nti abasiraamu osinza Allah yekka tomugattako kintu kyonna empulira boogera nze nyina video Saha ng'agamba nti atu bagende basamire njirina kati simanyi oba Allah yali amugaseeko simanyi biri bya nnono bye naye namulabye nga wali munyiivu nnyo kakati nga munyivu agamba ki nga Muzeeyi Magala kyeyayogedde nze ekisooka kya byonna nze sikkaanye na Muzeeyi Magala kugamba nti ogenda kuma Allah waabwe ekyo sikkaanye nakyo anti yakozesa ekigambo kutoobana yagambye gundi otoobaananga emabega w'enkoko ng'agamba Kiti wenno toobaananga emabega w'enkoko naye wawabi nnyo kakati nze kyenzikiriza Muzeeyi Magala tomwita Sheeka Magala kyenzikira ku Muzeeyi Magala lwakuba ddaasi mu lutalo nsonda nga ejenwanamu kukola ki kuwangula kajja kutegeeza bakadde baffe abasiraamu nti amazima gali nti
tulina obudde bungi nyina obudde bungi ate ye mangala abulina gwe tobulina nyina obudde bungi yagambye agenda nyina omusawo n'agenda labya wayambala akofiira simanyi bulungi mannyago ekizibu ekiriwo kye mugenda okukola tugenda kubaanukula bwe ate mwagala okutusiba kuba mulina amaanyi mu gavumenti yenu kyekizibu kyokka naye mugamba nti tubalumbe twevume muddwa Allah tulina obudde bungi abavubuka ate tulina na byakukola nze ndowooza mugambe mukadde wa mwoyo owobubo obwagwamu mwami Kiti tola embaaze yakula abonaabona ng'akugamba struggling kuba amataffaali akola biki kyakuba amataffaali mu nsonyiwe naye yakulya mu mbeera mbi nnyo kati ebintu byonna byalaba alaba ebya mu bulamu bwe naye tasobola talina mukuja ku nnyonyi kakati mu mbeera ng'eno nga muganya okugamba mukadde wammwe omubuuliza mu gwe muyina okukkakkana naffe dasi wana naffe sakozi wanayitanga omusiraamu naffe nga tuddukire wa dayasi katweyuze naye nga tulina kutuuka eyo yonna nze ndowooza Seeka Kiti jangu mu muzikiti obulire enjiri ebagita irimu omuntu anaaba ayagadde okusiraamuka asiraamuke tetugenda kubeera basiraamu ffenna nze nakwatako video nengisindikira ali Maule South Africa era ngenda kukola Seeka Kiti nga gwe wali okusooka okukola video nga mumma omuntu ni direct nga yita nkitegeeza ali Maule nangamba nedda kyokola si kituufu nangamba dde nkusaba muganda wange naffe bino omubaka yabiga atabikkiriza naye mukadde waffe ebintu byabuulirwa biyinza okuba nga bituufu naye ndowooza wabireeta siwe waki watuufu kakati era video nenjireka limaze okujjuka nenjidiriitinga naye nga ntegedde okuwuliza ali Maule okuba mukwano gwange era muwe ekitiibwa dasi ffe tulina abantu betuwangaddemu nze nawangalira ow'omusajja Haji Katongolo wayitoda yafa mukama mummuze mirembe nga siri mwana we nga ndi mukozi naye ng'oyizo ga nti Haji Katongole yanzaala nabeera ow'omusajja ono w'amaganja oyo gundi gwe yawasiza omukazi yawasa muwala oba akyamwina tikyatikya kawuki okubukedde oyo Haji Maganjo lwako omukazi nga akyaliyo omukazi aliddawa omukazi aliddawa ngamba tayinza kubanga omukazi akyamwina mbadde nkanze nga Haji Maganjo oyo toyinza kumwawula mu myezi egyo ne bakola n'embaga nga y'amaanyi mukwana mu myezi egyo ebiri Haji Haruna mu tubeera naye awo mwami Semakula si musiraamu neffe Haji Haji Haruna yazzeeko mu maka gange gyempanga yag'omuzigo n'akima nanywa ne giraasi y'amazzi olwo yali akoze delivery yolusaniya atwali mu covid nga aleetedde baana mmere anti kyenkugamba yali asobola okutambula ow'erinnya nagali ate ffe alisobola okutambula mu covid nga yeekolera akola delivery aya wabwa emmere yali yabwereere yajja ng'agyetisa ku mutwe yayita mu motoka tosiriwala kakati Seeka Kiti musajja oyo akekkereza nze waliwo omusiraamu oyo simanyi bulungi limanya ge eyabuuza mbu mu baana ba Kabaka basenga oba wakalabye akatambi ako okola ngaani namulabye ewamulabye musiraamu ngenda kukwambalira baaba yamubuuza akola naye temugeze okuwaba ku poliisi ate ebyo mugamba tulina emitima mwenno mwesibye mugyewanira namu neffe gyaffe ate mwegiri munda tewali muntu atasobola kulwanirira ku ddiini ye nabuwanga bwe nze ndowooza Seeka Kiti beera mu muzikiti buulira ebiri mu Qur'ani byegamba tononooza bantu balala zijja kinewunya ku basiraamu mmwe mwetuboogerako munyiiganyira mulaga muli bakitabe muzoga ati eddiini yammwe yeteekeddwa okubeerawo yokka naye Seeka Kiti alumbya n'Abakatuliki buli lunaku ng'amatama gammwe entengo kakati nze ndi ttiimu Muzeeyi Magala muli banki ate nze ekyenjawulo ate yagambye newatafuna ttiimu ajja bamalanga yo ate nze ekyenjawulo ekiro ekijja okunjawula ku Muzeeyi Magala nze sijja kufuma Allah wammwe basimumanyi naye nze mu busiraamu agenda okujja nga akola vidiyo ng'aluma Muzeeyi Magala gye ngenda okukwatamu ate nze nkuvuma direct tujja kukolako embizzi miryango gyammwe tujja kukolako embizzi miryango gyabwe ani ka tugenda mu lutalo nze tombuli oba nkuwangudde ntya nze mukama wange ajali Sophie Nantongo omukyala musiraamu naye tukwatagana bulungi nnyo yatanyinaako buzibu naye temutwala embizzi ku miryango gy'abantu tunoonya ngeri gye tukuwangula kati nze okuma oli Allah atalina musango
kanonyo gwe wentalabuuso oyo gwe yagambye nti mu basenga ba Kabaka okolanga ali nonya akazigo ko woli kukanyugirayo ekibumba ky'embizi okyula ekiwooma nga kisiige walugera tugisiikise wali ewakatende njikuyiireyo eyo kubanga tunoonyawo tuwangulira ebyokuteesaganya bakadde baffe muganya kubanga bannaddiini abo bateekeddwa kujja kutubuulira bintu bituwoya myoyo tuwulira omusiraamu nga nnyonnyola wuliriza oba ennyini abasiraamu bagamba mbu wosanga omuntu ng'abuulira enjiri wuliriza oggyemu ebirungi ebibyo bireke kati mwe ebibi byammwe ebirungi bye mutulaga byebirwa ebyo ebyokutuvuma tuvola mu bulamu bw'ensi bonnaayo twafiira omusajja gwali bayita Seeka Muzaata nze simanyi nti tuddewo okufuna omusajja yagambye Beesonyiwa Amadini alagamba mubawasizzaamu wentu bukkiriza babawaseemu nkugambye nze mutanda wange yasiraamuka singa yali waabwe nga yazze mu Bakatoliki singa bamutemako n'okugulu naye omwana muntu mukulu yeesalirawo era banogambye nga watategeera mu basiraamu mwe tubeera ffenna mu bbaala awo tutuukawo nyenkulika udingira ebifaananyi nga amaze okusaana ayingira omuzikiti naye sinze mulamula sinze mutonzi omuzikiti kibi ngamba nava muzikiti nayingira ebbaala tekisoboka nze nyina kyali wange ali Kosovo bamuyita ali ayina ebbaala maneja yebbulu ne gundi haitebo maneja wao bali bamuyita abudu kakati okimanyi maneja wao yali musiraamu temutujjamize kulaga mpisa zaffe embi ze twasirikira kubanga daasubira tukanga bya ddiini nja kusanga omusiraamu otumenye amateeka mukole ki anti geeka tugenze mu lutalo nze tombuuza ng'eki ngenda kukulwangula wendabanga okuleeta ewuwa embizi kyekikuyisa obubi nja gisikise wakatende nzije nayo ngamba abaana bo mulyeko awo mulye weewooma kino kye mumisinga naye nga tulumba awo bokka abatulumba si bonna gwolajja n'okola vidiyo n'olaga nti ffe tutegera otuvvoola nga nange nzija kale kiraddako nalanga akatambi tekutukako bulungi nja kunoonyereza woosula ojja kuba oli awo nga nze n'ekikalaayi seeka otoliddeeko ojja fa bajja kutta tewali atagenda kufa tulunze lunaku ssaawa wiiki na mwezi muganda wange kufa okulaba si tteeka si kiragiro tugenda kufa buli muntu ali ku nsi naye nga tulina kutuuka eyo yonna yonna mukakasa seeka ebyokubuulira ebyaweddeko muteekeddwa kulumba Bakatoliki era mukakasa temutwetaaga singa ne ku maduuka ago musawo ti omukafiri togula muguzenga basiraamu bokka ffe tusinga okuwasa bawala wammwe kuba mumuli busimaidi yabutekkiriza kudiibuuda simanyi biki ffe tusinga okulabirira bawala bammwe bammwe temubawa ekiri kulugendo ffe tusinga okulabirira bawala bammwe mumuli bagumu nnyo temuvaako yadde enkwa n'ebeku tetogita ffe tulina abasiraamu betuwanga nabo mikwano gyaffe nga batulabiridde mu mbeera yonna ne batubeererawo naye nga mumwozalizo gamungu naye nno sinogeza osiraamu kabannange naga naye sikigambye mu bubi akuperereza mpola kyeki kye nagamba ddaasi nti abantu abasiru twogera nyo tulowoozesa abantu nti ffe tusinga obungi mukyo n'otegeeza ki abantu abasiru twogera nnyo ne tulowoozesa abantu ffe tusinga obungi mu nsi yonna kyokka ate nga ffe tusinga obutini era abantu abasiru tuzibikira nnyo abantu abagezi okuyisawo ebintu eby'amagezi oli n'afa n'ebyamagezi zirabako wano TV emu ng'etudde ku makya bali kudisikasinga ku chicken ne shower era pulezidenti omu n'agamba oyo si kontenti bya ddala ng'agamba yasoma amawulire ng'ali mu kwogera ebintu nze binandibadde njogera kimbuyege naye nga TV eyo abantu bali mu lubigi wali baabamenya bali mu kukaaba tasadde okuyisawo akalango k'omukazi bannange mwalabye omukazi yaddeyo kululya ku kkubo ng'omwana amusika ali ku gasiya gwa promoting eyandibadde abeera eno wansi bufe betwogerako abiradde ku TV y'eggwanga era ng'agamba nti yasoma amawulire era yagasoma yalagamujjako kati aba yasoma amawulire ekyago tuva nti eggwanga lyadobonkana dda lyonna twewula muntu atigana ntategeera twera musiru ku mugezi kati kyamaze ddala bakadde baffe nze wenjawukanira ne muzeeyi Magala wali awa nze sinza kuvuma Allah wamu kuba simanyi waafaanana simumanyi
era ekyo sikisobola. Yagambye ajja kunoonya awabaluma. Naye ye Muzeeyi Magala walabanga kyekimuyamba akwataawo. Yagambye yanoonyeza ekina kati nga nawe woogambye bino ojja nnoonya ekibaluma oba batwalira ekikalaayi. Yakitwalira baana be. Kati naawe olaba ekyo kikyo. Yakitwalira baana. Kati Magala yagambye n'anoonya ekisobola era bwe yakyogedde buli omu n'avaayo. Nze nja kunoonya nze buli musaamu era najja okwogera ng'ennyonnyola yavuma buvumi. Ng'avuma Muzeeyi Magala. Bwe ngenda okulumba nange muvume male noonye ewuwe ngende wakatende nsikiseyo bakiro 3 bazirapinge bulungi. Bange nti ago ge maka ga Mwami Gundi njuweyo. Kale so David komungatumaliriza NTV ne NRNA ne NRM lo bagita NMG bazigadde nako lwajjo lwa Sunday. Kabanda nao manya kyali nabaga kana namugulya office yiye. N'agamba anoonya Buule akola ku monitor ayina tweets zabadde ng'ateekayo nga kuwabula bikyebyo nga obimanyi nga naffe wetukola. Yamugambye amunoonya era yayogedde kyamusiba naye agamba ayagala bamumuleetereko waali ndoza naye amuteeke mu basement. Kati bintu ebimu ndoza wano ne Matembe bamaze ne bamukwata nalabi wano omukulu ya tweet nze n'agamba Matembe is arrested for impersonation. Matembe alina we yali n'agamba Tango Doi n'agamba Museveni si muganda wo, Museveni muganda wa. Kati bamukutte lwekyo mbu yeeyita ati muganda wa Museveni impersonation yefuula kyatali ekyo kyamukwasizza. Era bino bye ne tugamba kati nga onoga nti gwe kutwalanga muganda wange oli muganda wange ekyo basobola okusiba. Wakubuza oluganda mwalu. Sikyaddamu kukyogera. Kisibya. So, Kabanda n'agamba TV zonna okukyaza munnabyabufuzi olina kusooka kuba nga bamukiriyalinza okuva mu ofisi ya chairman. Chairman omumanyi? Ya CDF. Teri kuddamu kukyaza munnabyabufuzi nga temusoose kuweereza mannya wa mu ofisi ya chairman. Awo tutuuse. Nze ekisooka kya byonna nze nasanyuse nnyo nga bagadde NTV. Era ekimu kyasinze okumpa essanyu. Bulijjo otugamba NTV ya Museveni kati kaggale kampuni ye. Gama ya Museveni? Bulijjo okulaga nti tokiwulira nga bakyogera. Bagambe neyo kasoozi. Jjukira NTV mabega kawo yeekubye eggulire lya waliwo n'abaagamba nti oli yaguze emigabo kasobola kugulamu emigabo wano era Museveni yayise mu bantu be baagiguze biki kati kubino bye lwali tugamba mbuno kati egenda kulowalinga. Kakati nze nasanyuse nnyo jo n'omuwoozi ng'agadde bizinensi ya taata we. Omanyi bannayuganda tufiirwa nnyo omuntu tugaa nti gundi ali mu sitanti nga wewawo n'abazikola bakuta Erias Lukwago ekyamukutte nalaba omusajja omukulu ali bwero yali bodyguard wa Big Eye Kanyama. Kati nalabye ne waliwo n'omulenzi Futusoja yali afiiddwako n'omwana mabega kawo oba bamuyitaani Salifu oba ali awo Futusoja yakola video n'agamba kakati Erias mute kubanga akabadi kaaganye naye ng'omusajja ali mu kkomera ali mu bulumi nze dda asimbye ku bataagala Erias Lukwago. Ekimanyi ekyo kyokka simwagala nga ali mu kkomera kubanga nalirozaako nkimanyi. Ddaasi kkomera yonna gavumenti ng'ebadde ekubase teriimu kabadi teriiko saayansi. Bagula ebisitaati byaffe tukulyetingawo naye gavumenti egamba yo terina saayansi okujja nga ye mwennyini yebadde ekuwetaaga. Naye ddaasi omuntu yenna ng'ali mu kkomera baba kutegeera butegeerezi. Kati laba omusajja omuvubuka oyo ayambadde gaalubindi agamba Futusoja era ayagala nkyukakyuka. Kati owa NRM ye lwaki wajja n'agamba nti Waiswa Mufumbiro ali mu kabadi ne bali lwaki gwoyomba. Kola ebizibu tusanga tusaba gavumenti ete bano abaana abakwatibwa nga tebalina musango. Kyokka ate ggwe oli mugamba nti gavumenti Erias Lukwago bali mu kabadi. Kyokka ali awo mwana ali ku Twitter agamba tusaba gavumenti ete omwana tuli mu kkubagana ffekka na ffekka. Era nze ekyokugalawo NTV nakisanyukidde nnyo n'ebirala byonna ebitongole. Njagala kampuni zetu zonna zibagamba za Museveni muwooza aziggale.
agale business za taata we. Ekirala Dias fano mu Uganda tuli mu mbeera nnungi tetunyigirizibwa. Era tekigamba nga nti anyigirizibwa, tuli mu mbeera nnungi. Anza nyigirizibwa. Tonyigirizibwa. Nze kankule Dias singa tunyigirizibwa. Nga valo kwa tunyigirizibwa. Singa tu search. Ne gomenti ewo bali emmere wange ne basula enjala. Kwe kunyigirizibwa. Nokera ku machano ojiwa ne kasasiro. Inga tobuza neiba wafunye ekyokulya. Wane Wakisekka babeera bagadde amaduuka nga bali mu kwekala kasala basilivi wala kutali mu mativu. Kuna bugabo ba mukasanga bakola lumbe musolo mukwano gwange mu Yamaha Center. Naye ng'ekigaze Wakisekka musolo. Abantu badde bagamba nti ekikudde kwalukaga ne siba tatiye bakakuolu. Afano katuggalewo. N'abe Masaka, n'abe Gindi. We Masaka agamba asaze nyayo gundi ati yalinga omusolo gwange. Kati bagadde NTV. TV endala wezirizo ziri mu kukolera zikuba gudi kudde. Zatadde eggulire. Zatadde eggulire zonna. Tekimala. Bakole ki? Kuziggala nabo ezaawo. Baggaleyo bagambe dalite. Situla ko butali mu mativu. Kubanga ekisooka kya byonna nze kigaza NTV musango ki. Yakuba eggulire lya mu profile eri gye bakuba ya muhoze yatambula ennyo. Kino bakola kikyamu. Tewali kye baayogera ekitali visible. Ebintu byonna nga wazabiwanika ku Twitter kwe babi. Ani kakati olaba ekintu ky'amawulire oba mweri eggulire tebalina kye bwe bagamba mbu nno waliwo we bacomplainingira ku muhozi. Owaye kambuuza ekyo nakunnyonnyola. Kyogamba nze wola mu ntegeera yange. Nkulabikira okubanga nti NTV yakola byali bikyamu. Nze ntya basement obadde ki? Kati n'ekyokubiri kyembuuza tuvudde emabega. Kati abantu we batandikidde okugamba nti nno waliwo ekitali kituufu kati waliwo kyenkugambye nti essaawa ya leero mu Uganda tuli bulungi. Ojjukira ekikubiro ky'ekalakasa ennaku tezaali bbiri nga baggaddewo. Gavumenti yabawuliriza ne bayita ne kololo. Kaakati essaawa ya leero singa bu TV buno bonna bukyosimba ya TV agawali ya TV twekobane TV ndi wano TV tugende TV nga bwashatinze down nga temukola. Kubanga gavumenti erabye eyagala okuyisaawo ebintu byayo naye bagadde NTV agali amu TV ekola era yeekuba gudi kudaye badde ina namawulire ku viewership badde ina agafe badde bagalaba kabakyuke balaba agaffe seruka amayute kale bana ajigalange gyegamba simu twatwitinga nti aba akwagala kyaba ategeeza ekyo waliwo oli okubikkabikkako nakutegeeza abantu nno bamugadde mulabe ffe Dias ekintu kye tulina mu Uganda ffenna bwe wogula sabbuuni nange we mugula naye abantu tulina mu fiya kubanga ekituufu kiri nti abantu gye nemuwozi njagala amanye naye nze tonnona ndi kakyere waabwe tonnona nti abantu bano basobola kukkaanya naye bwekiri kyenjagala gye amanye. Ekyokubiri gye njagala amanye abantu bakyasinza okubeera ab'obulabe gye be baba bakusembedde abakuwaana ate ffe abali nabalaba ku nsobi gye z'okola singa ffe bw'osinga okwagala. Era ojja kusanga uli agambye kati gwe wabula gye muwabulangaani kituufu sobola kumuwabula gye naye olw'okuba nti mukulembeze wange nya delivery gye mba njagala nkolere kati wendaba nga tegenze bulungi nze gye mba njogerako niye mu magye sola muwabulira amagye sibimanyi naye tudde nno nti mukulembeze wange waliwo bye mba ndaba nga tebigenze bulungi nti ekituufu kiri nti NTV yekubye eggulire waliwo ebyayiseemu nti ye solution eri etya mutuule kintu kye muli mukola nze gye w'eggwanga okakasa sola kubakosanze nti gye n'osobola kati ki ekiddako wano tutereezeemu oba ekintu kyewayogedde kino kituufu nti kale mwakikubye kati mwagala nti kibeere kitya nti gye n'okusinzanga ekintu oli gye kyo kiteekeddwa kubeera bwe kiti kubanga gye n'ogala kutuuka ekiseera basement eyo ejjule sikulimba egera kutuuka ekiseera ejjule ng'oteekayo abalina mugaso n'abatayina nga waliwo bateetaagisa ngeetaaga kusaba kusiita n'omukuba empi bbiri n'atambula n'agenda
omututu omutudde mu basement. Ekirala jeno nga wooli nti bannansi bakusuubira okuba nti gwe oyinza okuba nga mukulembeza ddako. Abantu b'ojja okukulembera entegeera yaabwe eri etya? Muzeeyi abadde abafuga atya? Yabaleka banywa omwenge paka budde ku makya. Anti ebyo tugamba nti no President Museveni abadde ndowooza emirundi giwera n'ekkumi. Agamba monita nno nja basuwinga lumu monita munveeko NTV temunkubako ggulire ye abadde nga kakati nze jeno njagala omanye njagala obe ng'omuzadde ng'abantu bano ensobi zaabwe ate ze bakoze tezeetaaga ozirora zitula baleka bafiire mu nsobi zaabwe. Ogeza ddaasa omuntu asobola okukuuma nti otamuddamu afa n'ekivumo kye naye buli omuddamu oba omuleesi. Kakati Daily Monitor, Spark TV ne media zonna endala ezaggaddwawo NTV, Spark, Daily Monitor, gundi Dembe, KFM, Munyanda, nyingi Scoop ng'oggyeko biri baganda baffe boogera abalala batategeera mbu bizinesi ya Museveni okwala okunyola ku nsaasira kwange gye muli. Naye ndowooza ekyabatuuseeko tekinakuwa ku muntu wa wansi. Tukyabulawo ekintu ekiyinza okugatta ffenna ne tussa kimu nga nkuyege. oliba oli awo kirijja. Naye Mukama katusabe bulamu oba oli awo tujja kukifuna ekitugatta ffenna. Naye ng'essaawa ya leero mu Uganda sofa tuli bulungi. Ategedde kyentegeeza akitegedde. Basiibule. Atakitegedde era osiga totegeera. Siibula omukulembeze. Omukulembeze aliwa ku bonna. Anti tulina omulonde. Tulina ne Yalwana. Mweraba.